What is up celebrating? We are celebrating ourselves. Pretty Teddy. Teddy mwagala kodi. Mwafu. Teddy simbo y'abakazi abayina emputu ennyo abatagala kufugwa. Akati oba oyina emputu nnene nnyo. Bugingo yalina musajja nnyo nze Teddy n'amukyalidde emyaka 5 ekisooka. Nkukyaba kasita tobeera focus. Byenjagala nga tobyagala ng'oyagala bibyo. Byenjagala okukola nabyo tobyagala oyagala okole bibyo. Ekyokubiri obeere mukama wange. Ekyo sikyasobola. Sisobola kubeera na mukazi yenna ayagala kubeera nga ye mukama wange. Ekyo sisobola. Oli tiimu Suzan. Tiimu Suzan kyokka. Nze ndi ku Bugingo. Success ye yendiko. Tutuze ku celebrating. We are celebrating ourselves. Bana lunaku lwa kunyuma baganda bange mwenna abanda ku Kato Music mbabuzaako mugamba mutya amasutu twagamba ddedde nanti lunaku lwa leero omukyala Suzan Makula bagenda kubanga bamutwala omwami Bugingo olwaleero wa Okwanjula eri mwenna mukimanyire ddala nti ono mukyala Bugingo asole lunaku luno naffe tuzze no side z'ekisubi Ntebe Road kooti tuzijjeyo kooti yange ndwawo okujambala naye leero njambadde ku mukolo guno okulaba nga ate tuguwesa ekitiibwa bulungi nnyo naye nga konvoyi y'omulundi guno tebangawo eyinza okuba gwali ogiragyeko naye nga nze konvoyi gye nsosokoba nga atenda ku mikolo gye naakakola konvoyi mpanvu nnyo ate banneebwe ekituuse ku mukolo olunaku agenze najjira omulandi cruiser brand new UBK mu kukyala mwamulaba yagira mu primo abasinga ne mwogera bino na bino kakati omusajja obi motoka eno yaguze ngule n'agamba ebere ya mukole gufulo gwakabi asimanyi yonna mbeera gye yakikozeemu naye nga nange munzikirize mu vidiyo eno leero neebaze ku mukyala angololera webale kungololera bannange mukyala agolola akakooti nampa akasaati n'agamba nti kakati bwana lujja gendo soko okwata omukolo gw'omusajja obeere ng'ogulaga ensi kale kwegamba awetule tufaananye naye ng'enteekateeka ekyali nnungi nnyo kasana kakyayaka mbeera nnungi kwegamba esobozesa omukolo gwonna okuba nga gutambula bulungi nnyo naye nga bakutegeezeza ggwe omulokole owa Canaan Land nti omukolo guno ogenda kuba ng'ogulaba ate live ku TV that is Salt TV then ne ku Kato Music mu mbeera endala bakugamba nti maybe embaga we naabeerayo mu maaso eyo omusumbanga we yayogedde mu service eyasembyeyo ojja funa omukisa ogugikola ki ogugirabako naye nga bulijjo security ekitiba kitundutundu kya mukolo kubanga omukolo ogutaliko security guba mukolo kikaaki so ne ku guno era security eri gulugulu eri gwe bataayise kakati ffe lujja be baayise tugenda kubanga tuseeyeya buseeyeya tuti ku mukolo ku mbaga kagaba bitunyumire naye nga njagala mbategeeze nti byonna ebisukka ne ku bino mugenda kubanga mubifuna wetuli nnyo okubibawa omukolo gwa kunyuma tiimu gundi gye muli ffe tuli tiimu ani kale tetujja ffe kwogera tiimu tuli bamawulire bagundi mmwe tuliwo kuweereza ggwanga ate mumbeera ati ffe buli muntu aba ne event ye buli muntu aba n'omukolo gwe lwaki batulinamu trust nti ffe tusigala tuweereza ekyo ekiri ku ground tetuleetamu third party tetubiteeka mu tiimu gundi so ffe tuweereza buweereza mwabalabi then ne mwegiramu nti nze ngende ku tiimu ki okwongera okutereezaamu angololera tekitegeeza nti ye mukyala kyali mu mbeera ya kaweefuba anoonya ani anaazigololera ddala officially ani anaabeerawo nga nange kati kamera zitunudde nga nzaabikola naye ng'olunaku olwo ya Allah nsaba lutuukirire naye lunsange mu mbeera ki anyway ebikwata kunze tudde ku Pastor Bugingo so Pastor waffe omulungi Luzias Bugingo olunaku olwaleero n'omukyala Suzan Makula we bagenda okuba nga officially Suzan Okwanjula eri abazadde abasinga side zombi beetegese ekimala waliwo abatindiza olugendo ne bava eri gye mutegedde basalidde ddala boda ne bajja mu Uganda okulaba nti omukolo guno baguweesa ekitiibwa abantu aboogerera Pastor Bugingo ennaku zino munjiri mumulaba musajja mukambwe nnyo tayagala byakumwogerako okitegeera so bannaye ebisinga ku ebyo kambaleke mu binyumirwe naye nga mbategeeza ng'ekooti evuddeyo nga ndi ku ground convoy gibalaga wano ng'eyingira why not Kato Music lujja tugenda kubanga byonna tubibatuusaako mwekuumire wano.
Programu eno kutusibwako aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga. Basangibwa Lungujja ku Mackay Road, junction ya Mwana Mugimu kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kisitu Electronics, kalonda w'amasannyalaze yenna gwe weetaaga, solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, flat screen sizes zonna, fridges kossa n'amasimu agatayitamu mazzi. Basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kato Akora Constructions bo bakugu mu by'okuzimba, bakukolera pulaani y'ekizimbe kyonna nga woogyetaaga, ennyumba yonna gye weetaaga, kossa n'okukolera biodigester septic tank ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa, bbeeyi nnungi nnyo. Basangibwa Nalukolongo kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge, ofula ekisenge kye ky'omulembe nga ofuna bed cover, amasuuka, mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga ku Mukwana Arcade n'ennamba z'essimu weeziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju, restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu weeziri awo. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuuma omukyala nga muyonjo, kamwonya okusiibwa, okuwunya saako infections ez'enjawulo. Kasangibwa ku Frinka Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetooloola Uganda yonna. Mariam Massa mukyala muyivu, mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo. YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music, osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. Tulira bulungi, tuli bawalabe, tuli baweereza ku kkanisa n'abayimbi. Muliamu batugambye abamu tebabawadde ssaala, abamu ku bakozi. Ekintu ekimu, issues of the generals are for the generals. That is what we can tell you.
So njagala oyongere okukubira abannayuganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstoolinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage. Tumuyita drainage work. Kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano. Naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako. System ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Gye tusangibwa ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye